Wanirizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinza okuba ng'otuwuliriza. Bangi bavuddeyo ku mikutu gya social media ne bateekawo konsaani yaabwe okufaayo kwabwe olw'ebigambo General Muhoozi Kainerugaba byagenda mu maaso n'okuba nga apositinga. Kubanga kati kino ebedda tetumanyi, bagamba nti nno ensonga ezimuwaga be bakulembeze abamwetoolodde ate era abatamuwabula kuba ng'agenda mu maaso n'ebikolwa eby'okutiisatiisa amawanga. Era nze ŋŋamba okubeera Chief of Defence Force ddala kkulu nnyo naddala mu magye g'eggwanga. Kitegeeza ki? Olina okubeera nga osengejja ebigambo by'oba ogenda okwogera, so tekiba na kyabuvunaanyizibwa kuvaayo buli kadde ng'ojja mu public ng'ogenda nga weefuula omuntu ali common ennyo mu public gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bino lwaki mbyogera? Bino biddiridde olwa General Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni okuteekako positi endala mu lulimi lwabwe olw'Ekinyankole. Kino nno kiraze nti nno statement zino zirigaadinga naddala eri foreign countries oba ensi zino zetukwatagana nazo ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kati azeemu General Muhoozi Kainerugaba n'awandiika ku mukutu gwe ogwa Twitter ng'agezaako abitadde mu lulimi lwe naye abadde agezaako okubanga apraisinga oba ng'ayimusa President Paul Kagame ow'e Rwanda ng'amuyitaamu nno era ye figa y'amaanyi gy'ali era muzira we era asaavinganga role model gy'ali. Era atakomye okwo n'agamba nti nno Afande Kagame musajja ali awo ali handsome nga nze General Muhoozi Kainerugaba, ate era mulwanyi warrior, ate era muntu ayina influence ey'amaanyi eri great mu bantu nga nze General Muhoozi Kainerugaba. Kino nno kye kimu ku kiwandiiko kya positinze ku mukutu gwe ogwa Twitter era ng'alaga engeri President Paul Kagame gy'a reflectinga obwetaavu bwe nga ye gy'ali ssaako n'okwegomba obufuzi bwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde bino ebigambo bizzeewo oluvannyuma lwa General Muhoozi Kainerugaba okuwooninga ba foreign mercenaries abali ku mawanga ag'omulirwano ng'abagamba nti nno bali against Black Gold ow'aba Africa. Era n'abagamba nti nno kye mulina okukola kwe kudduka oba musigaleewo mukwatibwe. Bibyo badde ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Naye ne njagala ekibuuzo kino kizza gy'oli gwe mukwano gwange ampuliriza. Lwaki olowooza President Yoweri Kaguta Museveni tali concerned nnyo na bigambo bya General Muhoozi Kainerugaba byagenda mu maaso n'okuba ng'apositinga ku Twitter oba ku mikutu gye egya social media? Olaba bino tebimukwatako? Golowooza kino kirekawa eggwanga nga Uganda okubeera kwegamba omukulembeze ow'amaanyi si kuvaayo kwogera na kutiisatiisa. Waliwo ensonga zituyina okukwata mu ngeri ey'ekimpowooze. Kati tuli wano twebuuzaganya General Muhoozi Kainerugaba ku ngeri gye mulabamu gy'apositingamu ebintu bino, singa afuna chance ejja ku bukulembeze ku ngeri gye yeeweramu ku lyanyiri yeewulira nga ye nga Chief of Defence Force, golowooza anaasobola okuba ng'awulira ajjanga mukule awoza anaabeera mukulembeze oba mufuzi. Era gye buvuddeko emabega twalabako ku positi gya positinga emyezi mitono emabega ng'agamba kaanajja mu bukulembeze mujja kiwulira mmwe mwenna abamwepikira abawakanya abanaawakanya obukulembeze bwe. Ebyo byali ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Kati golowooza otya
mukwano gwange ku nsonga zino ezigenda mu maaso, jangu otangaaze bannayuganda, jangu osharinge, commentinge, subscribinge.